kati agambye ayagala mmeka ayagala mitwalo ana abantu basatu omanyi kye mbadde ndowooza mbadde nsaba nkuwa essimu yange ogisigaze sente bwe zijja ku ssimu tuziteekeko ku ssimu yo direct kankusomere MTN yange oli akomye emitwalo ana akomye emitwalo emeka naye obudde bugenze okay baganda bange mpuddeyo ku nsonga ya Entebbe Airport kubanga njiwulidde ku mimwa gy'abantu bangi era nga nze I'm one of the victims abatuusibwako ebyo ebyogerwa lwa Entebbe Airport corruption banyiffe abasifu aviation mikwano naffe tuli bantu tekamu akasente kaffe kangi sobola okubanga tugenda tutobere abaana baffe omu ne bazadde baffe tukyuse obulamu baffe kubanga Uganda kiganye twasoma naffe amadiguli tugayina naye tegatugasa kubanga okunoonya omulimu e Uganda nako gwafuuka mulimu nokwata miliyoni mwenda noziteekamu genda okulemu otanaba nakutuuka ku kukola no tutambula obusesimu certificate of good conduct abamu gye kumanyiga covid certificate buli kimu yellow book buli kimu nga buli wotuuka olina kuteekamu ssente basobole obbikuwa nova ku foreign affairs ne buuze natuuka ku kisaawe nga ndi mulayini omukyala nakwata pasipoti yange bulungi nakwatako certificate of good conduct nakwata ne yellow book empapula endala nazinkubira mu maaso naye ngamba kwisoko waliba ne banziza mu kasenge natya era nokaba nakaba ndozi waliwo ekikyamu kyonna kiri bantuusa mu kasenge ne bambuuza olina $150 nemugamba siziina nga nsigaze emitwalo 10 mu bulamu ne bangamba sooka ogira olindakawo bantuuza mu ofiisi okumala essaawa nnamba ne bangamba olina omuntu ena gusobola okubeera ku ssimu bakuweereza ssente nga n'ennamba y'essimu bagimpadde kwemba nteeka ssente essimu zonna ze nakuba tebampeereza ssente zaali nyingi njukira navayo ndidde amabanja nga ne bennandizizeemu okunkubira amasimu bonna tebaliko visa netuuka ekiseera neggwako kubakwata kunezi naye Mukama Katonda abanga mulizisa Allah ajja kubalamula mmwe simanyi mmere gye mulya gyetulya ne bw'oba nenyinde empanvu ng'eno yange tolina ssente bano abaana tebakimanyi ne kirina obukiriinu basika. Hi guys, let me hope muli bulungi. Now, according to the statement from the Civil Aviation Luseke Uganda, egamba si ye yokka evunaanyizibwa ku kisaawe eyogedde ku Ministry of Health, eyogedde ku URA, eyogedde ku ba Ministry of Gender, nabo balinawo tebo zaabwe era ng'egamba tebamanyi obujulizi, tebamanyi kifo ky'ekituufu enguzi weesinga okutambulira. Let's do like this. Kali bwe baba nga cameras balina ku kisaawe tezikola, let's help them. Buli alina obujulizi bwa tiketi yo ng'ennyonyi yakuleka mu bintu ebitategeerekeka, tugende tuzipostinge ku social media handles zaabwe, all their platforms. Post, genda commenting ne post yo n'obujulizi bwo n'olunaku lwalwo olina okutambula na nnyonyi, teekako tiketi yo bulungi bwe papa, oteekeko information yo. Anti bagamba tebalina bujulizi, kati ffe katubayambeko, then bagende mu system yawe beebuuze lwaki eno tiketi yatambula, obuzibu bwali luddawa. Oba okitegeera? Because they are trying to run away from this whole saga. Please don't stop.
omuliro mugwongeremu paka nga tufunye okuyambibwa. Post all the videos zemuze mukola eyasobola okubbirira video gipostinge wadde teri kiriya gipostinge ticket gipostinge buli kintu mu bipostinge tubayambeko okunoonya obujulizi since their cameras do not work. Kati n'abalina ennamba z'essimu waliwo abaana abakupeereza message nga mugamba mwine ennamba z'essimu zaabo okumanya nga basiru mu kulya enguzi babawa n'ennamba z'essimu kumusindika ssente in case nga tolina n'okubira ali eka teekako kuno emitwalo 10 banzikiriza okuyita ku kisaawe. Please nezo ennamba muzipostinge ku social media handles zonna muziweko ne bantu abalala bloga bikimu bitutere mu inbox tubibateereko wano so that bafuna obujulizi kubanga kitegeeza omuliro baguwulidde. Kati katuwongeremuko ku ka vibe namba z'amasimu ezo kubatwalira ssente nazo muzireete. Ate kirungi ennamba zijja kwogera amannya yajuliza mu ndagamuntu yani tuziteekeko abantu bazikubeko abantu bababuulire omukwano gwe tubayinako omungi batumanyira. Entebbe Airport, the most corrupt entity. Entebbe Authority, Civil Aviation Authority, very corrupt entity. Mukulu kuteesa newe banakugaggawaza batya Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuyita okufa kukawa kuluma ne bwoba mugagga okufa kuluma kujja kuluma nakati olwedde otambula owonyera ebigero walula biwalule naye ng'oli mugagga fuge. Lwaki togula ebigero ebipya? Lwaki tofuna omutima omupya? Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukkakanya ne airport yo bajja kukkakanya ne airport yo otutte bana Uganda for granted basasudde buli kimu n'emisikini tokkuta sente tokkuta oli vampire wa sente mwe mwatondebwa kululuvanira buli kiwo ne mutwala buli katono omunaku kayinawo ne wootuuka nga abantu bonna sente bayuzanjuzeeka naye Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukkakanya. Wallahi ne wooli mu nnyumba bakuyamba buyambi. Lwaki bakuyamba buyambi omugaggafuge? Allah yasinga omumanya mubonyaabonyezza bana Uganda naye olunaku lumu embuzi ezitula ku kawunta ne musokola emigugu gy'abantu ne mubba ssente z'abaana najja n'omusaba emitwalo 2 n'omulemesa Ennyonyi kisiraani lumu emmotoka ya aviation ejja kuba egenda egwa ekigwo abantu 5 dead. Yes, there is a way we repay you. Mujja kuba muri mu bus egwe embwe ezo zonna zikutukeko emitwe idawo tujja kuba tusanyuka mitwe baje kalyonso tit for that tukyasobola boogerako bulungi mwayitira obubbi buli muntu yenna posting Entebbe Airport ne Entebbe Civil Aviation nti babbi musale video mubuteeke buli wamu mubapokera omuliro bantu ba mutima mubi nnyo babaleeta buleesi balinga batali bana Uganda bafiiriza economy. Embwa lumunga embuuza ng'olagawa kiyimiridde wano ku departure wabweru kiri mu gusaati gwa bbulu kireze ekibuto kirina ebinnyo mbu nakyo kimbuuza ne mubuuza gwe embwa obuuzaani oyimiridde ne bweru ng'ombuuza ku travel ng'oli musiru na Uganda Airport abakozi mulina okweddako muyitiridde mukoze kiosks mukoze business mu bintu by'abantu overtake omuntu amazaza akunyonyodda mu living sawa yivo ticket eno gisomye n'otandika osinika ebinnyo kyonna kizimbye ebifeesi eringa erimu amambuluga. You idiot wava wani yakuwa omulimu mbwa gwe kumaaniina ne mumalako abaana emirembe. Omwana atunze buli kimu agenda mu nsi ndala kweyiya alina tiketi emu emutwalidde emyezi 8 ofuna ekisiru kiri ku kawunta kinoonya emitwalo 2 omuntu n'amisinga Ennyonyi. Mulimbwa temulina kimuli mulimbwa nammwe muddugalira ku airport n'obisanga ng'essaati za bbulu zonna zagegereko naye mbukikola ku airport muddugaziza airport yaffe mukifudde erinnya ebbi. Embwa zino ne mumalako abantu emirembe Entebbe Airport. Lumu nagenda ku airport ninsanga ekisajja kyambadde bbulu kiyimiridde wano wabweru kwa arrival departure ne kiŋŋamba ekisiru mbuweeriziyo wa passport ne mbwira gwe mayuga kumaaniina oyimiridde ku mulyango ate ombuuza passport oli musiru genda otula eri mu deski ne kiŋŋamba oyinza yimirira ebweru Ennyonyi n'oginda akasitompayo ku ssente kitudde kawunta kizimbye amambuluga kitawanya abantu abagenda. Omusajja yampeereza obujulizi mu America nga ebbasa yabadde mu $5.4 ne bamulekera mu $1 mutwala ebintu by'abantu mudireyinga abantu okulinnya Ennyonyi mufaaki n'ensi. Omuntu akulaza ebyetaagisa alina tiketi ye agenda ku Nnyonyi is traveling
nekizunza endali nekizunza agata abamu balina ebinnyo byafuluma anti babajjeeyo ne babasuulaawo nga n'ebinnyo bimuli kungulu kati alowooza mbu olw'okutuula ku kawunta y'Entebbe Airport akola omulimu gw'amaanyi omulimu gukebera pasipoti yange gyendaga sikumbuuza bintu birala nze isimanga bwe mapitawo tombuuza kuzize ni travela kati gwe ali mu bicozi bya bbulu ku civil aviation oyinza obuuza nze ebibuuzo gwembwa komaaniina ng'obuuza nze wakatula volinga ensi mmeka bogas nikizimbye ebitama nikidireyinga omuntu ekifo kyokgenda nomuntu n'alemesebwa ennyonyi nga kyagala emitwalo 2 temufuna musaala muli basiru ngenda kujja Entebbe ndabewa omuntu yenna ombuuza tino isimaga mpa ssente nkwambale nze sifayo misinga nnyonyi nakamisinga ennyonyi nyingi don't even try njagala nzije Entebbe embwa mmwe wabeewa mmanyira nga nina tiketi nkulagere soni wawoojja embwa eno ngenda kujja Entebbe ngeze ntuukewo omuntu yenna ombuuza ekibuuzo otegere isima yaani embuzi mmwe mumanyira muddugala mubeera ku kisaawe kyaffe ne muddugala ebitogi oba ebimu tebinaaba biva eri abatuwalisiti kyebavadde bakendeera omusajja yanga anatuka ku Entebbe ng'omukazi andisiivinga yenna addugala ekitogi awunya enkwawa kiriawo mbona kyate kisitopinga mbona kyo kinoonya emitwalo 2 kirina okugajja muntu ne kimulemesa fulaiti omuntu alina okgenda kirinda emitwalo 2 oli wagaana nga gonna gutugubala nga gutandika onyiiga nga gumulemesa ennyonyi tekimanyi purayisi ya nnyonyi tekimanyi purayisi ya tiketi ya nnyonyi babijja mu kyalo anti bagenda ne bawa muganda wakyo omulimu n'agenda n'abikima ne biveeyo wala mu kyalo ne kijja nga kyonna kyonna kivireja agannyo gali kongologa n'omuzeewo waayo olabisa mannyo mbwa ggwe komaaniina olabisa mannyo ewamwe mulabisa mannyo najja ati nga yenna ayagala gakutema mu maaso mulekeraawo okumanyira bannayuganda yes mulekereraawo ddala okumanyira bannayuganda ku airport mwembwa mwe ebyambala bbulu simanyi ebituula ku kawunta oli musiru okutuula ku kawunta mulimu gw'amaanyi okebere passport just visa ogwo mulimu gw'amaanyi oli musiru gwayoyose nga mwe muvuga ennyonyi otuula butuuzi ku kawunta nga naawe oddawo yasaamirira wali ogenze mu nsi ki tebifunanga ku visa ebimu biva buvi mu kyalo civil aviation handling service mukulu kuteesa wesiba ku kisaawe kyaffe ne tukikulekera nendi service zikulema sente abantu bakuwa wagaggawala oli muvundu fuge naye toyina sente yonna gyogenda genda nayo mu ttaka sente zojje ku bantu ku airport Mr. Kuteesa you cannot reverse your years you are in your late pain ebigere byakuzimba wayini owalulabi walule I know mu maaso ga Allah ne bwofuna sente otya osigala oli miskini miskini ogenda kufa bakuteeke mu bugoyegoye bakuyingiza entaana oba gwe Kuteesa oba gwani oba muli bagagga mbwa ogenda genda mu ntaana anytime from now nenumalako abantu emirembe n'ogudu buli kintu n'olulunkana oyagala buli kintu obeere mu palamenti obeere minisita obeere defense buli kintu bannanga obukopi nabwo kibi n'obuluvu ofunyeeko Katonda akuwadde nenusigala ng'oli mu lulunkavu ku mutima naye munnange mukulu Kuteesa ne bw'onookola otya ne bw'okola otya Museveni ne bwakwagala atya si ye Katonda nawe wennyini okimanyi mukulu Kuteesa wooli ebigere owalula biwalule naye nga sente weeri gwe nyigiriza bannayuganda weeyagalize naye mu Katonda mu ggulu Katonda alina bwanyiga abagagga temubalaba bagenda ne beepanka n'ogenda owulira nti bwagenda okunaaba ne bamukuuma bwagenda okumutoyi ne bakuuma naye bakyamukuuma Allahu subhanahu wa ta'ala ne bagamba nti omugagga mu kikomera Allahu yaalamu yatumidde naye ng'abavu weetuli gye bali maka gaabwe babadde batwala sente z'abannayuganda naye kati ebigere bawalula biwalule amuterigiyo bamugamba ajje mu bantu mu ssando jalaba ebigere we byazimba awalula biwalule n'omugamba lemera ku bantu ne Allah ayina engeri gy'abalemeramu akukakkanya Kuteesa ng'otutte sente Entebbe handling service abaana bo ne mweyagala naye kulasi ojja genda mu ttaka Kuteesa nga toyina wadde ekikumi ensi ejja kunakuwala ennyonyi ejje ekololo nga musigwe bakola togimanye ya Museveni olufa bepa ng'epaakinga ekololo kati abakulu bagitya omugamba linnya ku nnyonyi ng'atya kuba akimanyi waanaafa ennyonyi yo weeri Museveni tomumanyi mugaba ennyonyi twagamba Mutebire tuyamba oveeko bambi Mutebire okooye vaako Mutebire neyeesiba ku ntebe yaffe Mutebire we bambi vaako Mutebire yamala n'afa n'envunyu si yali omunene ati zaalyalya dde obugumbagumba mukulu Kuteesa Allah ajja kukakanya ne sente zo zonna ojja kukakkana nga nakati wakakana
obeereyo mu nju nga nene naye ng'oli wekka time Allah yakola obudde miskini newe weesiba ku duniya otya Allah yakola obudde mugaggawalidde ku bantu ne bagenda ne babonaabona mmwe ne mwenyusa ssente zonna naye wallahi billahi tallahi tosobola tuuka 2050 era wooli kyukako eno oweekeera abasawo buli ssaawa buladi tempurica ati tempurica buli ssaawa naye ng'oli mugagga mujja tuuka ekiseera nga airport gye mubonyaabonyezaako bannammwe tokyayinza giyitamu ng'oyagala kuyita Tanzania ng'oyagala yita Kenya bannayuganda batalina musanga bayita ku airport atebe mutulugunya. We cannot keep quiet. Mututta ne mutumalawo. We cannot. Oba mututta oba muyina abakulu but we shall speak. Obubbi obuli ku kisaawe Entebbe tosobola kubukola n'obukola wiiki emu nga tonnagobwa. Engeri gye bukolebwamu kyere openere ku buli muntu kuba Entebbe babeera tebakumanyi. Tamanyi oba oli mwana wa minisita oba oli mwana wani babba mu ngeri yemu baga ya buli omu basobola ogisala ne bagagendo gye rapinge bakujjako ssente zino ne ziri nalaba ne wisdom mukaye juzi nga bamugamba Ennyonyi ekulesi eggaddewo Ennyonyi ayite naggalawo era wisdom mukaye namanya nanatandika kutegeera bwongo baali baagala just mukubisa masannyalaze yabuuze tukoze tutya bamugambe kolayo bwoti oyitewo osegeera naye bwe yeefuula jjuwa kalinawo balina okulemerako okulaga omusango nti weeguli nga bw'olaba poliisi ekwata nga lolina musango ekiro naye babagamba nti musasule mugende gwe n'ogaana osasula ogenda okeera ku makya ng'olina fayiro ennene kwe bakutadde ng'egyabadde 10 kaado olina kusasula 5 okitegeera. Kati obubbi obuli ku kisaawe omuntu wa bulijjo tasobola bukola n'asigalawo. Obubbi obuli ku kisaawe Entebbe buviira ddala mu bakulu. Ekizibu ekiri ku kisaawe Entebbe kyekizibu ekiri mu traffic, kyekizibu ekiri mu NSSF nti waliwo invisible hands abantu ze batalaba ezimasterminding obubbi obwo. So bw'oba onenya tonenya bano buli wonenya bano tekigenda kuggwawo kuba gye weegendereze ku kisaawe ku Entebbe abantu bakaabye obubbi okumala ebbanga naye weegendereze abadde bababba beebamu bajja bakyuka some suspended abalala bakyusa emirimu abalala bakyusa ebifo abalala babagoba naye omuze gwo gusigalawo ogw'obubbi ogw'okukisaawe awo. Ekitegeeza waliwo bamastermind abali munda nga batuma abantu bano ssente nti nkutadde ku eyo desike bwe nnaku njagala miliyoni gwe nkutadde ku eyo desike bwe nnaku njagala obukadde 2 gwe nkutadde ku eyo desike njagalayo emitwalo 5 ndaba olaba nze owa traffic yankwata ejjinja manya ekibuga ne mubuuza naye ofiisa kati ng'enguzi mugirya kyere ofiisa n'agawayi naffe tulina bakama baffe tulina okubanoonyezeza abwe ne twawulako ezaffe owa traffic bwe yaŋŋamba ne mubuuza naye kati abo bakama bamwe tebasobola kubakwata ne babasiba nga babatadde nnyo mu risiki buli muntu yenna mwe mulina mukuba oluseke. Nambuuza ofiisa yambuuza ekyennyanja bwe kiba kifa kitandikira ku mutwe oba ku kikira. Ofiisa bwe yambuuza nagamba ekyennyanja ssebo kitandikira ku mutwe okuvunda ogenda okiraba ku kikira eno nga kyavunda dda ku mutwe nentambula neŋŋenda osegeera. Kati institutions ng'ezo waliwo bakabaka ababeera eri munda bano abaana naye munaabakulu abababba Entebbe. Nze nava wano juzi nengenda ku kisaawe awo twava ku woteeri nga tupimye bulungi ku minzaani ne tutuuka ku kisaawe ne tuwa bano abaana abarapinga baaga bazirapinge twewale bano abasonsekamu ebintuntu ekitege n'abazisala ng'ennyonyi epaakinze oli n'agisala ne tuwa abaana abarapinga tebasobola kurapinga baaga ng'erimu excess basooka kuzitereeza zonna ne bafunayo n'ebibokisi oba ne baguza esawo endala zonna ne bazirapinga ne bapima bye twapimye nga byo ne tugenda ku Rwanda Air. Olwatuuka ku Rwanda Air baatupima maama nga tuyitamu $174
ng'omukazi taagalu akazi akawanvuwanvu awo kamanyi Oluganda naye nga kalinga Akanyarwanda baatupima $174 ne batugamba mulina okuzisasula wano ne mbuuza omukazi kizze kitya nti bino ebintu biyitamu how comes omukazi n'agamba kati gwe olowooza njagala kubabba kati muzitwale mu office n'ava nawo you go up mwambukeeyo mu office mugende muzitwaleyo mu office mugendeyo waggulu mugende era twagenda mu office gye twazisasula kyokka omukazi yali azitusaba tuzimuwe n'anyiigala lwa tugende mu office ekitegeeza ye yali agala y'abazikwata kw'abaatoola naye yatusindika mu bakama be tuzibeeweere openire gye twazisasula kati yenna kikulaga nti obubbi buli leveled kuva waggulu mpaka wansi bw'ogenda mu mmeme ne baba bakuwaana tebasobola ku approvinga athingiyo nga tolina kitu kidogo bakusimisa ebinnya ne at least nomalayo saza ddamba ng'okyasima binnya bw'ogenda wano mu pulaani tebasobola ku approvinga pulaani nga tolina kitu kidogo awo ennyumba bagimenya nogimenya naye nga just $10,000 oba 2 oba 3 oba 4 gye bafa so kati ne wano Entebbe wano temwakyuzinga nnyo bano baana bamusangawo. The problem comes from the top. Waliwo abantu abaviira ddala waggulu abatuma abantu bano era bwe muna addressinga nga mu addressingira bano baana temugenda yambibwa mu addressinge nga mukubira ddala abakulu abanene abali mu nsonga eyo ojja kutunuulira bamutulakibwa kubuulira engeri gye yajjawo akatiko kakosase ne kajja ne kamusomamu naye akyaliwo kosase naye ne weebuuza oba mugaso gwa kosase oba mugaso ki era nasanyuse nnyo omukyala Anita Amongo we yavuddeyo n'agaba ginoonyerezeeko. This is a body that uses a lot of government money naye ngeri irrelevant teyina mulamwa. It is a barking dog barking at the thieves who are free loitering outside ng'ate ye eri mu kkeno embwa eri mu kkeno mwesinzire okuboggola eboggolera ababbi abali ebweru ng'ate ne nannyini mbwa taliiwo ewaka. But what is the use of that dog? Mubeere bulungi.